obuzibu bwe tulina ebintu bino bigula bbeeyi naye dulina balaga essaawa yange ya Richard Mille essaawa eyo temwagyogerako nnyo bagifuula nga ya bbeeyi nnyo nnyo Uganda. Tuba twakava mu pate Ash Papi n'agigula n'agiteekako ne bakomentinga nnyo ku Ash Papi okusinga eyange ng'ate nze ndi wa wano bo basuubira owa wano ye tasobola kuba na kya bbeeyi. Eno essaawa egirako chain yaayo yeeno nejja bweti. Essaawa eno gye mbadde nagula nga neetegekedde okuddamu jambala mu Desemba ono ku pate. Eno ekooti nagigula Dar es Salaam. Anagigula waliwo omuvubuka ayambaza era Diamond yeyanguza essuuti zino. Kati engatto yo Louis Vuitton mpya designer wange yakola ki yagindi empya test original product begogolingire amasaati go ogera ogalaba nti gafa saaki egenze neki ne galubindi kati nyambadde bwenti basikooti eno kati olwaleero nayambadde nga bwolaba abagundi aba Mexico bw'ayambala bota yagita bw'aba ne fashion shirt n'agita amapeesa ne galabika. Leero mwegogolingire muntawaanya bwe mbyogerako nga mubisaasala. Kale nyinza okuba nga ni miliyoni nga 4 n'ekitundu eza dola. Esebo. $4.5 million. Esebo. Okay. Nabayise mbabuuzeeko neme kubabuuzangako nga waliwo parties zetukola abayise mbalabeko kuba abangi badde baneebuuza mwendi mu ggwanga munjagala okundabako ng'ate siriiwo gye muli okusalawo nzije mbabuuzeeko ate mbaagalize ennaku enkulu ennungi okuleka bwabaawo oli ng'alina ekibuuzo ky'abuuza asobola okubuuza ne muddamu. Ebiseera ebyo bwe nabeera ku holiday Tanzania yali holiday ya Uganda naye saafuna mukisa Uganda sinafuna mukisa gwa holiday nga bwe nagufune Tanzania kuba nti baali mu lockdown. Kyova olaba kuba baali wano beebaka ssaawa emu ate eri nga baali tebalina lockdown yonna nga buli kimu kitambula bulungi okusalawo kwavinga holiday Dar es Salaam. Tuwulira obadde mu ggwanga okumala ebbanga eriwerako. Esebo. Obadde weekweseewa mu ggwanga muno era ng'okola biki? Esebo mmazeemu ebbanga lya myezi 4. Mbadde ndi mu kuzimba nga ndi ku faamu era ndi mu kuzimba kibuga kye bagenda okuyita gali amannya 2 tuyinza okusalawo Lichigang City oba Donbat City. Kati kijja kuva mu meeting oba ne management we tugenda okikola naye nga kiri mu Kiboga district bayitawo Kateera mu hills ze Kateera mu hills bwoba kukuba obwoti bwolengereza ensozi ezeddiringana ezo eziriko rocks zonna zaffe ssebo za Donbat Lubega era ze zibadde zinfudde bize era nenimayo eka nga 26 ez'akasooli wembeereddewo okubeera nga situdde butuuzi. Sigenda kuvaayo South Africa naye mbadde njagala essente nsobole ku luno zikola nga nzizza wano neme kufuna oba kufirizingibwa bintu nga tebiri waka. Sofa ku Christmas package gye ngenda okukola ngenda gezaako okulaba ng'era nnyingira mu bantu nga bwe mbadde nkola. Esaagaana kuwa gavumenti kugisapootinga kuteekayo buwunga oba kubawa ebintu bye nalina okuwa naye natya ng'abantu bange bayinza obutafuna
nensalawo mbakwate omu ku omu okusinziira ku mbeera ye oba n'obwetaavu bwe kuba waliwo abantu abajja buli kaseera nga obadde omanyi obuzibu bwe ate waliwo woolaba ng'olina okwetaagisa okuyamba ate oluusi nga bo tebasobodde batuukako naye ekyo kyo nkikoze ne likodi weeziri. Nze saadeetingako girlfriend we Miss Tanzania bamuyita Joyce Shayo. Nze saalwanagonako na Diamond ate era n'omuwala yali mukwano gwange lwakuba baalabika ndowooza bwe bakirowooza nesi bwe kyali wangi ekyamukisa mulungi okoze bulungi. Mu Uganda okufuna miliyoni 5,607 n'obala biliyoni ya sente obeera don. Mu Uganda bwe tudda mu by'essente mu nsi endala bw'obala biliyoni ya sente obeera don. Bwe tudda mu Uganda ekikompeyalinga okuba ow'amaanyi batera nnyo okubalira ku asset tebatera kubalira ku bank account. Nina ettaka lya eka 48 ku Iruzi gwe ngenda okuteekako Doni City oba Richigang City. Nina amayumba amaka owensula buli omu alina waasula naye buli kimu kisingana obunene obw'ebbeeyi. Ebbanga lyenkoledde ne benzija ndi nabo esente zenzize nkola okumala ebbanga. Omuntu bw'okwata ku sente esoba mu $1 million mu Amerika baga tosobola kwavuwala. E Uganda nawo batasobola kwavuwala kuba nti oba ogenze ku range esobola okutandika obulamu mu Afrika n'obeera ng'obeera bulungi nnyo. Kati ekinfuula don mu bonna ba socialites abalala sibayisizza mu maaso. Emizannyo okucakala nchakala, parties nzikola, charities nzikola ng'ate ndi musajja wavunaanyizibwa nga nina maka ndi musajja mufumbo ate nga nina abaana. Waliwo ebintu nga byakuzanya. Nze mukyala wange amanyi nti nsobola okubeera awo ng'azanya buzanyi naye ne bw'oleeta mu kibuga Kampala nsiina muwala yenna gwe nali ndeetinzeeko mu Kampala. Kuliko amazzi oba omuggo guli nakyo kye tuyita ekiyiriro kati twagala kikola tulabe nga tujjayo tuleeta beauty engeri gye kiri nga kiri nakyo okusobola okuba nga kifuna ekyobulamuzi. Ebaidawe kuliko ennyanja ensime gye tusima ennyanja eyo tugenda gisima nga ya eka 6 kwegamba nga abantu basobola okubeerako naye tugenda kikola nga standard yanjawuloko kubanga ngenda kikola nga ye lifetime achievement yange oba kye bananjijukirirako ko mu Uganda nti ne bwe ndi banvudde mu nsi baligamba nti kituufu yaliwo naye yakola ki. Kati kyekyo kye njagala okukola mu bulamu bwange okujjako n'ekirala ndowooza ssaawa yonna gye bujja naatera okukola wumula ate nsobola okukola eya aji. Waliwo kyetuwulira kye bagamba Bahati tea. Bahati yakola caayi simanyi amajaani kafuuti yako. Bagiyita Don East African Best Coffee. Tunaatera okuproducinga ssaawa yonna ebintu ebikyatukuddemu nti ebyuma byo buli kimu kiri set wabula ekintu ekitutawaanyaamu essaawa zino nti buli muntu yenna mweraliikirivu tamanya atya kutandika ku investinga oba bizinesi zitambula zitya. Kale katulinde after election bwe binaaba nga biwedde kati awo tulyoke tumuving on ne companies. Kale nyinza okuba nga ni miliyoni nga 4.5 eza dola. Esebo. $4.5 million. Esebo. Okay. Wow. Rero ranking waggulu ddala. Bantu batinya balina ssente ezo wano. Kituufu. Simanyi babadde bakubuuziza ku chapati zino z'obadde ng'okola. Last year twalaba party you had a scarf on a bad black. Ng'agamba ekisawo kya ssente kyali mu kijaketi. Esebo. N'ebifaananyi ebyajja nga balaga jaketi. Esebo. Was that it oba baplacing out place? Nedda. Biseera byali bya rainy season. Nali nva ku Serena Hotel we nali nsuze. Nenkwata ensawo. Ensawo ezo bazita fashion bags.
osobola okuteekamu perfumes, osobola okuteekamu buli kimu. Kati bwe nteekamu rain jacket yange njitwala, tomanya eri ebabbaala, olayinza okuyira omwenge, olya bwakuyira omwenge, oba olina ekintu kyosobola okukavalinga up amangu oba nga obadde oddugadde. Ate n'ekirala, nze ndi mwana munaku kulidde ku street, manyi ssente. Essente zange sizijajamya bwe ntyo nti ogenda kujja onsokoole nzirekaawo. Okay, so kitegeeza ogambye bagita fashion bag. Waliwo eza Gucci, waliwo eza Louis Vuitton, waliwo eza Versace, waliwo lebo kati eriko empya, waliwo lebo ya new American young designers. So this year fena tulaba COVID wali. Yetata. Naye olinayo plan ekolayo party because bakkiriza abantu gathering up to 200 people. Manyi saagala kuleeta buzibu bwe kiba ekintu nga tekina openingibwa, ate saagala kuyingira nnyo mu bintu ebyo, leka nninde kubanga parties ntera ziteeka mu governor mu clubs, kalate clubs bwe ziba nga nzigale mba sina bwe nsobola kikola. So kitegeeza this year you won't throw any party? Ngenda kuthrowinga nga yaffe by special invites. Nga ffe ba special invites nga bwe mbayise ne mbalabako olwaleero. Kati abawagizi bo ogenda bakolera ki? Nakulaako olwomwawo ku mutimbagano ng'ogaba ssente. Commenting ne namba yo tukuwe ssente. Olina plan eteekawo embeera kuba pate zo badde ozikola n'ojjuza era abantu nga bakuwaza. Naye kati ku guno omulundi COVID byatukoze obirabye naye gwate akasente kyayinamu. Season eno lwakuba nti charities njagadde nnyo zizza mu byalo okusingako mu kibuga, naye nga nabo nja bayiyiza ndabe kye nnaabakolera. Kamera giremeze nnyo mu case ono. Ensi eyagala nnyo case okusinga ffe. Onsetting bangube. Bale Faruku. Kamera eno giteeke nnyo mu case. Case ino yabitukoze. Giteeke mu teacher. By the way case we balitukolako. Case we batugulira kachai. Katosinge. Chai bamutosinga. Mmere batosinga byakunywa bino. Ate nsibiyakunywa. Mpozi case oli ambassador wa kakunywa ki? Akera Mulaimo. Faruku. Olaba essaawa y'omusajja sokulaba essaawa. Olaba essaawa y'omusajja. Ne bebekulu yagiwaana luli. Yingi ni eringa ya motoka namba. toleeta bebekulu. Oloti namba enasana. Nalufu. Ana ekeizo oyina amaanyi mu by'okusaaga. Ekyo ndi keizo w'amaanyi. Omanyi nti keizo w'amaanyi tica. Ne keizo kikoze Kula yabalese wano. nedda sebo. Kuba yafunyeyo ekkumu. Gundi keizi yatuleese wano. Aga tumeka chai. Leta nkubulire ensonga lwaki tuli wano. Tucelebratinga muganda waffe Ebola. Tuziza okucelebratingirako atulese kachayi wakubayandide kakalu. Omugagga yina w'abeera. Naye nga tulese okucelebratinga Mama Fina yamwokyezaawo akaboki akawamu n'abagagga bakola okuva mu nsi ez'ebweru nga Finland, South Africa, Sweden, Slovakia naye alina tokisusa. Slovakia naye omugagga naye things didn't go well. Omugundi oli omugagga yalagawo yalina za awards. Saibu yaleetaga. Kale. Bali bagiyita Swandima Awards. Kasuma Brian ali UK. Now we are celebrating life, Okay. giving thanks. Nokunywa mu kachai. Ogenda bikolanga bino. Faruku kozi naye akutte kamera nawe tukutosinga. Nawe walize n'onywa kachai. Bakwe nawe kachai. Nawe Faruku watereza obulamu. Kamera milioni 18. Yadukiride ne mama wa Basudi. Milioni 5. Andika Faruku ebyabikola. Esagala agende mulayinnya musajja oli ennyumba y'ennaggwa.
Kezi tutandika. Kezi. Temutandika bibuuzo ebyo. Neza Faruku jala ko bazagula kamera kamera ya bei milioni 18 baada ya babana babikoze ticha ne gadgets ziliko za mulembe ne ticha ono mugaga ngate wa mungambye Kayongo fashion mugaga wange Kayongo fashion musajja mutunzi wa biteteeyi ku Nabugabaawo ku mulyango gwingira na Kibugo abantu musobola okugendawo ne mumulabako ne mumwagirako musajja wange mutunzi wange village case mbundumire omusajja wacho gwe nakiwe webulaaya oyo mukulu wange ono bamuyise Mami Claire owa Kushona Designers ye mask yeno naye nga byonna era Faruku gwoli mu bikola amaanyi go ogenda tuteekayo tugweko mu bantu $1 million party nawulidde mwali ani $1 million party yabaddemu yayingidde naye ya confessinze ntalina party guno mwaka of course party teziriyo guno mwaka agenda yagabye amatooke agenda gattako ndoza n'obukyeri naye nga yagabye ekota z'amatooke Bossa yabaddewo ayinza okuttirawo bossa naye nga abatulaba mwenna across the whole world mulabe nnyo Gospel Live that is Farouk Sarkozy Gospel Live log on to subscribe tukiyingira one love kyakabi kulwa bulungi bwa mawulire channel nga zino zize nezitereza amawulire datwalinga ku mawulire ga bulimba kati bano ba Farouk bagwa ku ground ne baleta ekintu nga kiri fresh nga kiri latest so log on to or subscribe to Gospel Live. I know case tajja kuwa big up eyo because bimuluma. Sasa kunkubije ddala Gospel Live. Yeah man. Twasoka ntuleta award ya extra digest. Yeah man. Twagala later ya Gospel Live. Naye ngera gye kiggwera ku 7:45. Straight away. Uncut karakata. Yes I am. Gospel Live big up ne bradi waffe Kasuku Live Kasuku handola wa Kasuku ali handola wa Kasuku handola Brian White handola wa Katumba Oye handola wa msajja wangu ono Nicholas high people the only mayor to digitalize Kampala okay naye Kasuku boss ogamye omusajja yali muradde Keizi wantama big up on yourself ekyakabiri ono bwa meya otandise n'okukola zi charity ogenda n'oyamba abantu through your page that's great it's a way to go ndowooza ku ba artists ku bantu bonna bonna tugenda tutandika omukolo